Eno y'essuula y'e17 ey'akatabo kaffe ak'omuzimu gwa Kasooba. Omutwe gwayo gugamba nti Kitumbi atumbiira. Kwaniriza ku mukutu essuula egenda bw'eti. Bwe nnamala okutebenkera obulungi mu mulimu gwange ogwa weewuweewu ne ntandika okusanyuka n'okweyagala newaakubadde ng'oluusi namaliranga ddala ennaku eziwerako nga sizzeekoka. Eŋŋendo ezimu zaabanga mpanvu era nga nkomawo nga njidde obutefe nfunye ng'oluusi ne lumonde ow'embwa bandagamulage. Eyo ng'ow'eggomba gye gwandegusizanga gye nafunira emikwano n'abamanyi mu bantu ab'enjawulo abannyambanga okunzibira ebyama mu ngeri ezitali zimu. Ate ng'ensimbi kati bwe nali nfuna ez'omuzindo nga nfuna ez'empeera n'ez'okukozesa mu bwambega ng'abakalu bo mbafunyira ekikonde ebyama ne mbibaggyako. Ebyo eby'okweraliikirira okuyiggibwa nabigirako ddala omwoyo, anti nga sikyalama muntu yenna nniimisa oba nnondoola. Oluusi kuubwa namuweerezanga ku bitonotono ebikenenule bye nabanga nzudde. Lumu nneekanga era ne ntya nnyo bwe nasanga emmotoka gye simanyi ng'eyimiridde ewange mu luggya. Nalowooza nti terubanga lubaze ng'abaali banjigga baludde dda ne bangwa mu buufu. Najja mpolampola baasitoola yange mu kafo we nagikukuliranga mu mmotoka n'enzira ensawo. Awo ne ntambula nga nsanyuukirira njolekedde mu mmotoka engenyi naye ng'ekindi mu birowoozo nze nzekka nzaakimanyi. Ngenda okugituukirira ng'abagirimu mbamanyi. Olwo ng'emmeeme lweva gye yali yeewanise nga tulamusaganya. Baali bandeetedde bubaka kuva wa Kuubwa ng'asaba ngendere mu mmotoka gye bajjiramu Mubende nziggyeyo omulwadde yali yeetaaga obujjanjabi obw'ekikugu amangu obutaaliyo, mutwale mu kafo akandagirirwa era nga byonna byakyama nnyo. Kati obulamu bw'omulwadde oyo bwesigamye ku ky'onoosalawo okukola wabula towalirizibwa. Bw'olaba nga kizibu ng'okireka, naye ffe n'obwesige bwonna tubumalidde eyo. Ebbaluwa eyajjiramu obubaka bw'etyo bwe yakomekkerezebwa. Kuno tekwali kusaba, kyali kiragiro ekibembekeko sukaali. Nalowooza ku migga egyali gyaladde gyonna olw'omukuba nnamutikko ogwali gufukumuka mu biseera ebyo nga siraba we nguyita. Naye ate nga n'okugaana kunzibuwalira. Kuubwa yali anneesize nga nze nnyina okutuukiriza omulimu guno ogw'ekyama ate nga singa omulwadde afa ngenda kukka emagombe ng'omwoyo gwange gunnumiriza singa wagenda osanga omuntu oyo yandizza engulu. Namalirira okugenda oba nga nnemwe naye nga ngezezzaako anti akasukaali ali nalyo era n'ekiri atabaala. Emmotoka eyampeerezebwa okugenderamu nagigaana ne nsalawo okugendera mu kanga akatono ke nnali nguze era akaali kammanyidde ku nnaku. Nali nkamanyi bulungi nga ne bw'onsiba kantuntuno nkavuga, kawewuka, kakekkereza amafuta era tekajoogwa mazzi yadde obuseerezi. Abaatumibwa olwagenda nga nange nsitula nga mmaliridde olugendo kulutambula bw'omu, naye bwe natuuka Emityana gye nayagala okusooka okwekona mbuuze mu bamanyi embeera y'enguudo nga bwe yali ne bakantema. Olutindo lw'okunnabakazi lwali lwegonnomodde mu mugga ate nga ku luguudo lw'e Hoima amazzi gaaladde gafuuse ennyanja ddala ey'abakulu olw'enkuba eyali etonnya funduukululu nga ge bagamba ag'ekisaanyi. Olugendo lwali luzzeemu kiremya era nga terukyetantalwa bw'omu. Bwe ntyo kwe kusaba omuvubuka bwe twasomesanga nga sinnabambira gwa Kasooba amperekereko, naye teyali mubi nakkiriza. Olugendo twalutambula kikeerezi era ekkubo twakwata liggukira busunju. Baali batuzigiridde nti singa tuyita Entwetwe pozzi ng'eyo yakabeerako waakiri. Olwo nno ng'essaawa ziri 7 ez'emisana tetwalwa tusitudde tuutwo mu busunju. Tuli Bukomero tuyiseemu tugguse mu kiboga twekkase mu Ntwetwe, naye ekkubo mukama wange nga lifuuse ekkubo. Wabula bwe tutuuka ku Kitumbi amagezi ne gatuggwaamu. Omugga gwali gwanjalidde wonna okuva emitala w'eno okutuuka emitala w'eri era nga tolina kirala kyonna ky'olaba okuggyako amazzi agatemagana n'okumasamasa olw'enjuba eyali egaakako. Pozzi era ng'olaba n'obusanso bw'obutiititi n'ebimuli ebyesuddesudde eby'ebitoogo. Nayuuganyizibwa wakati w'okumira ppini amazzi ago nga saabale oba okukyusa akabina nga nkazzeeka. Ku byombi tekwaliko
kinsikiriza. Twasalawo tuwaddewaddeko nga munnange asooka okugenda mu maaso n'olumuli ng'afumita wansi okulaba nga wagumu n'entindo tezinnabotoka oba okukulubbizibwa, era nga bw'agera n'obuwanvu bw'amazzi yajjamu engatto n'azikuba mu mmotoka, empale n'agifunyira mu maviivi n'abaka olumuli n'agenda nga swagga mu mazzi okusooka agaali gamukoma mu ntumbwe. Yali asemberera amakkati g'omugga era nga ndaba amazzi tegeeyongedde nnyo buwanvu ne ntendewererwa mu kugumiikiriza nga neebuuza muli w'anaatuukira emitala. Natokose emmotoka ng'efubitike. Wano akamu ku bulenzi obwali awo nga bututunuulira we kajjira ku ludda lw'emmotoka kwe nnali ne kambuuza oba nga nnali ngenda kuyingirira amazzi ago. Nakkiriza. Kwe kundabula nti mbeera nze sandigenze kubanga amazzi gaali mawanvu nnyo munnange bwe yali asemberera. Kaalaba nsimbula ne kaŋŋamba nti ogenze? Kale genda onoolabira eyo. Engeri gye kantunuuliramu ng'eraga nti obanga kaali tekanyooma magezi na kutegeera kwange kaali keewuunya nga bwe nnali kayemba nantabuulirirwa. Neesogga amazzi ng'omulalu pozzi netta. Emmotoka yasooka n'egenda nga yebbinkiza era evuma bulungi, naye mba mpisa munnange amazzi kati bwe gaali gatuuse mu kiwato n'etandika okufeesafeesa, okusikondoka n'okusikattiramu ng'egenda okuzikira. Munnange namuyisa naye nga ne gye ndaga sirabayo. Mu maaso yali endibiridde, emabega sikyaddayo, mu mbiriizi Nalubaale mulamba. Bwe ntyo nakaka mmotoka waakiri tugende mu maaso, kyokka teyaŋŋanya. Mba ndi kumpi ddala okwabula amazzi ne gatandika okusaanikira akatundu k'endabirwamu ey'omu maaso era n'emmotoka ne yeeyongera okusikattira. Yazikira lumu ng'emala. Amazzi gaatandika okusensera mu nzigi nga gayingira. N'aggyamu engatto mbu zireme kutoba nga nkyaluyita lwa mannyo era ne nnyweza enzigi nga bwenseesa n'endabirwamu amazzi gakoma okwo gankongozza bigere kubanga ngenda okulaba nga kati mwentudde engatto ziseeyeeya zigakoonamu zeebonga zinneetooloola. Ate mu kaseera kano akazibu n'ennumba bwe zaalonderawo okuyingira nga zeewaganya mu butuli obwasigala waggulu bw'endabirwamu. Zaatandika okunneekuuteeza nga nzeesagga zireme kungwako, kyokka nga nazo zifunvubidde kugwa kukituukiriza. Amazzi gaali gawuluguma era nga gatokota ng'ag'ekiyiriro era nga nze nfuuyirira akamotoka galeme kukeera ku kaserengese eyo. Nakoola nga bwe mpanjagira omusajja yali ayimiridde emitala nnyambe yagaana ti yali talina gatwalibwa mazzi. N'ambuuza eyali aŋŋambye okwetulinkiriza omugga n'abaloole mwe baali batakyayita. Bantandise okutunula minwe ne wajjawo omuvubuka n'akalenzi. Bwe baawulira okulaajana kwange bo ne beevaamu bajje bannyambe. Simanyi oba omusajja yatya kuswala kubanga bwe yalaba nga bajja ng'abeegattako ne munnange eyajja ng'agafuuyirira olwo yali atuuse. Bonna baasindika akamotoka ne bakagobya ku lukalu. Naggula enzigi zaako nga bwe neebaza abaali batuzadde ogwokubiri. Amazzi gaafumbukuka mu mmotoka era n'agamu ku gaasigalamu ne tugassennyaamu engalo n'emikko gy'endagala. Baatutegeeza nti singa akamotoka kaali kasirittuseeko katono kati ne kadda ku ludda olw'ekyemmanga gye nawulira ng'amazzi gayirira, obwaffe bwali bukomye. Bwe namala okukwakkulwa ku muggo gw'entaana ate ne ntandika kweraliikirira gwa mmotoka kwerema kwaka. Nanyoola ekisumuluzo nga bwe nsaba Lugaba yake. Yafeesafeesa neekuba emyasi n'oluvannyuma neekoleera nga bwepipiira n'okumansula amazzi okuva mu mudumu. Omuliro olwataba nga tuwa baatuyamba kyogya mu miro era nga tubasiibulira wamu n'akabiina k'abantu abaali batandise okujja omusolesoole nga zitwala. Twatuuka emubende ng'obudde butandise okukwata. Twanoonya we tunaasereekerera ekitaggumira naye nga buli bwe tukuba omutwe batutegeeza nga bwe bataba nakakuzza eri mumwa nga buwungedde. Tuba tugenda kubivaako ababanzi b'ebbanja batume nga tugwikiriza akaggo omwali amakaamuuma g'emibwasa emiwolu. Twagimunkuula nga bwe twenywekerezaako ne kakaawa akookya obulungi. Olwamala okuzibikira ekituli nga tugenda gye bantuma. Baateeka omulwadde emabega mu mmotoka. Saamwetegereza kubanga yali asabikiddwa mu bigoyegoye ate nga nze ndi mabega neekebejja yingiri ndabe ng'eri bulungi ng'era n'ettaala
ze tumulisa okulaba kwazo kwekwo, wabula namanya nga mukazi okusinziira ku ddoboozi lye nawulira nga bamusiibula. Olwasimbula emmotoka omwoyo ate ne gutandika okumpoleza kati twali tugenda kuyitawa. Ku Nnaabakazi kwaliko Mpampagama. Oyo Kitumbi yali taddibwamu, Hoima yali Nnyanja. Bwe natuuka mu kibuga ne nnyimiriza mmotoka ne ngyongeramu amafuta nga bwe ndowooza ekyokukola. Twali tuwulidde gye twali emmere ng'abantu boogera nti singa oli akwata oluguudo olugenda e Mityana n'akyamira ku 9 ayinza okugenda ng'awunjaawunja n'atuuka e Mityana. Twateesa ate tugezeeko ku ekyo. Twavuga era bwe twatuuka we bagamba nga tukyamuka ekuba omunaku tekya, kuba tuba tweyongeddeyoko katono okuva we twakyamira ne tulengera amazzi nga galaalidde ekkubo lyonna, gaali gaddugala zzigi okuggyako oludda olw'ekyemmanga eyali epipirira obuyengo obweru obutemereza. Nayimirira nga saagala kudda mu bya Kitumbi era ne ndowooza nti obanga tusula awo tusule eteefe, kuba tuba tuli awo tutongojjedde tusigadde kutunula bikalu n'omwoyo gutukommonta gututintimya ng'emmotoka efulumya emitala gye tulaga. Yajja ekiiba ekyemmanga eyali epipirira obuyengo. Bwe yatutuukako ne mbuuza ddereeva obanga twali naffe tusobola okuyitawo. Yanziramu nti twali tuyinza singa tuyita ku ludda okwali obuyengo, naye kwe yali ayise nti kubanga eyo amazzi gaali mampi ate nga ne wansi wagumu. Neefunga ekyonga ne nsimbula emmotoka era bwe natuuka mu mazzi ne nvuga nga ngoberera amagezi agampeebwa. Ekibangirizi ky'amazzi tekyali kinene kisukkiridde naye ng'olaba ng'ekitaggweeko. Daaki twagguka emitala ne nsa ekikkowe nti ewu, nga ne muli bwe ndowooza nti tujjidde na guno tugwabule osanga tunaalwedda tunaatuuka. Munnange yansika omukono nga baŋŋamba nti ovuze emmotoka eyo. Ebitundu by'eyo ye munnange yali abimanyi bulungi. Bw'atyo era ye yagendanga ndagirira gye tuba tuyita. Twagendanga tuwunjawunja nga bwe tubalaamiriza n'oluusi okwekooloobya twewala ebitundu ebibi okutuusa lwe twagguka e Kanoni, nange we nnali mmanyi. Twaserengeta mpiringisa bikongoliro wa Misigi eyali akirako ekkovu okuseerera nga tulowooza nti kati tuli Mityana, naye nga bwe balugera nti bufa magoba kati ate naffe tuwagamira awo kubanga tugenda okutuuka wansi ku kagga nga konna kaaladde ekkubo n'olutindo bibuliddemu. Twava mu mmotoka ne tugenda tulabe obanga olutindo lwali lukyaliwo era nga terunnaba kubotokabotoka. Bwe twalutuukako emmeeme n'etwebbika lwali lulimu tuli wakati lwebinyeemu lubootaboota ng'olugenda okugwamu era nga lusigaddeko kale bwerebwe lutenduke lwegonnomole muli. Tagali nno yali azze. Awo twali tuyitawo tutya olw'okuba tewaali wagazi nnyo nga siraba bwe mpitawo ne tutagwamu. Nali nkooye neesiniddwa enjala ennuma, engoye ezikirako ebinyirikisi okunnyogoga era nga n'ebyomulwadde mbigyeko omwoyo kw'okuba nali sijja kusumaagirira awo. Bwentyo ne mmalirira waakiri okufa nga ngezaako okusinga okudda awo okuloola n'okuzingira emikono. Nasaba munnange ye asooka asomoke nze nzireyo ekyennyumannyuma ku kasozi nveeyo ku mbiro ez'akaasammeeme ndabe nga nnaayitawo. Era bwe tutyo bwe twakola. Saatotaatota nga nzireyo mabega ku kasozi eyo gye nnafubutula mmotoka ng'eriko n'ebijja biwalala n'esaabala amazzi be pya agamansuka ne gagisaanikira. Nawulira ekyeggunda emabega wange beddu osanga lwali lutindo nga lwe luguddemu naye nga nze mpiseewo. Twatuuka ku Nyanzi nga naye abooze, wabula oyo ye saamutya nnyo kubanga nali mumanyi bulungi era nga wansi ndabayo olw'ettaala okumulisaayo ate nga n'entindo zikyakwatiridde. Ngumu kayege. Okumusomoka kwali kwangu. Bwe tutyo ku nkomerero ne tugguka Emityana ng'essaawa ziri eyo mu 9 n'ekitundu ez'ekiro. Twakulisaganya nga bwe tusikaŋŋana mu mikono ne munnange n'oluvannyuma ne mmwebaza ne musiibula. Yali yayagala mperekere ddala ntuuse kyokka nze nga mugaana kubanga ekitundu ekikakali eky'olugendo twali tukivunjaze ng'ekisigaddeyo tekitiisa era ng'ekyo nsuubira kuyisa mukka mu kisero. Mba nsitula ne nzijukira omulwadde namukwatako ndabe nga bw'ali.
yali assa naye nga yeebase. Otulo twali tutandise okunjimba bwe ntyo naggula obudirisa bw'emmotoka empewo ennyogoga enfuuwe nga nvuga. Nneme okwebakira mu kkubo. Nasimbula n'embiriga emmotoka emisinde gye wali olabye. Oluusi nawuliranga ng'otulo otuntwaliriza naye ninneekakaba ne mpawamuka ne nzija mmotoka ebbali gye yalinga eralambalidde. Mu ngeri eyo nalwedda ne ntuusa omulwadde gye nalagirwa okumutwala ku ssaawa nga 11 n'obudakiika obusobamu. Nali nkooye, omutwe gunzunga gumbobba, amatu gampuuma n'amaaso gankambira gambalagala era bagenda okumaliriza okujja omulwadde mu mmotoka nga neebase. Banzuukusa okugenda ewange era olwatuuka ku kitanda nga ngwa okudda engulu ku ssaawa 7 ez'omu ttuntu ng'olwo nzijukiranga n'emmotoka bwe yasuze ebweru nga sinsibe. Naye nze alifa ndabye nga nzizeeyo okwetantalika okuligana n'omuggo ogwaladde nga kitumbi. Waba wayiseewo wiiki emu ne nfuna ebbaluwa 2 okuva ewa Kkuubwa, ng'emu yakutwala gye naleka omulwadde n'endala ng'enneebaza okutuukiriza obubaka. Nali neewozezzaamu ku mirimu ku olwo, n'olwekyo natwalirawo obutereevu ebbaluwa eyantumwa etuuke nnyiniyo ng'ekyayo ky'amasavu tegannagiggwamu. Olwava mu mmotoka omukyala omu n'annyaniriza n'annamusa era n'ambuuza n'amannya gange. Yankulembera n'annyingiza mu nnyumba omwali oluseregende lw'obukuubo n'obusenge. N'andaga oluggi nga bw'agamba nti ojja kukonkona okwoyingire. Nayimirira ne mpuliriza naye nga munda teri kanyego, n'oluvannyuma ne nkonkona kigunjufu. Akaloboozi kaasinzira munda ne kanzikiriza nnyingire. Naggulawo mpola nga bwe nningiza ne nnyingira. Katange ow'ekigo okulaba nga tteewe yalimu. Yali atudde mu buliri obutukula ng'ennyange, alannamye agwiriddemu amabega yeesigamye omutto, asoma ebbaluwa era ayambadde olugoye lwa kakobekobe. Namutunuulira nga neewuunya nnyimiridde mu mbiriizi z'ekitanda kye ekyali okumpi n'eddirisa eddene eggazi ery'endabirwamu. Yabbulula amaaso n'agakyusiza gye nnali n'alyoka akangula ku ddoboozi nti, Kabuladda, bannange nga nsanyusa okukulaba, owamattukawa y'ani akuleese eno? Yayogeranga bino nga mmutunuulidde era maganda be we nnaatuula. Awo n'ayongera nti, ye ggwe ng'otunuulidde bulala ng'atandabangako, jangu otuulire wano. Yakubaakuba ku mukugiro gw'obuliri bwe. Namutegeeza nga bwe nnali situula ku buliri bw'abalwadde, ko ye otya obulwadde nti bunaakukwata? Jangu woggwe eri n'otuula ne nkulamusa. Bwe situula butta. Natuula ne tulamusaganya era we kwaggwa n'atandika nti mbuulira bannange ng'oleeta otya tteewo n'otomumanya. Wanswaza ko nze nti naani mumanyiddewa? Ng'abulidde mu myesabiko ate nga n'emigga gituzinyizaako ludda amateera. Ko ye ate nkubuulire amazima nange nakutegeera banzija mu mmotoka kuba okuva eri yonna nali neebase olw'omulagala gwe bampiika mbumpumule. Konzi kati ye obulwadde buli butya? Tebukunzitire? Ko ye sya ono naye buli alwala era yaafa. Ndi bulungi nja kussuuka kasita n'okukulaba nkulabyeko. Ye nga nno mmwe muli mutya naye mwabula bambi? Konze kasita mmwe mulabika. Yamwenyaamu n'ennyongera nti ye ddala lumba eky'olubadde lukututtira. Yanziramu nti baagwa ku kabenje ka mmotoka ng'addayo Hoima gye yali akolera mu bbanka yaayo. Namanya nga nnimba kubanga bino yabyogera ntunuulidde mu mmunye ate nga mmusomye nga kyakola ng'akulimba. N'ekirala nali nsuzeeko mu Hoima era nga ngenzeeko ne mu bbanka yayo emirundi egiwerera ddala nga ndi ku gwanga ogw'obutembeeyi naye nga taliiyo. Namusimaasima mbuulira ebisinga ku kabenje ne yeerema bwe ntyo ne mbireka ne tunyumya ku birala. Tuba tunyumya ne mmubuuza ate ekkubo wayingirira mu byakabenje alyoka antuma okumunona. Yasooka kuseka n'alyoka agamba nti tumanya nga mpozi oyo kitange omuto, ye ggwe omuyita otya? Ko nze mukwano gwange twasoma naye. Ko ye akwagala nno, wamma kyava akutuma. Nali nkyayongera okumukemereza ne ku ekyo n'aleetawo ebintu ebirala ebyalaga nti eyo emboozi yali agiggaddewo. Wabula nange bwe yambuuza ebyafa ku lugendo lwe twamuleeta saabimubuulira kubanga bagamba nti akuwaguwa. Mba ndi kumpi okusiibula ne mujjukiza nga bwe yali tannasoma bbaluwa. Yanziramu nti ebyalimu yali abimanyi era nga teyeetaaga kuddibwamu kwa mangu. Ddaaki nasiibula tawe yankwata engalo majenjeke n'aŋŋamba nti Eddie
bambi bannojjanga n'obalabako ne wabanga tebakutumye butumi nga leero. Bannange nnojjanga era ogenda kujja. Kasita olabyewo bwe nafuluma omukyala eyantwala mu nju n'ajja. Yanneebaza okugenda okubalaba ko ye nti olyose n'ojja. Omuntu waffe n'ayogerako. Guno gwe mulundi ogusoose okulira ng'ayogera n'okusekako bw'atyo era kati ajja kussuuka mangu. Ebyo saalina kyakubiddamu wabula nasiibula busiibuzi mukyala nga nvaayo. Nagenda ndowooza nti so ng'ejjinji lyali lyeyongedde okutimba ekkubo ly'okunoonyereza kwange. Waaliwo ebintu bingi ebyali binkwekeddwa. Kale gamba lwaki Teo yali annimbye ku byakabenje ne gye yali akolera era n'aganira ddala n'okumbuulira ewaabwe n'ebimufaako. So nga nze yansokaasoka ne mmubuulira bingi nga sinnamuyiga. Laba ate oluganda wakati we n'ekkuubwa bwe lwali lutunuse obututunusi ng'akatiko. Nali siwulirangako ng'omu ayogera ku mulala. Baali bakweka ki? Tekyandiba nga Teo naye yali mbega era nga baali batemula mutemule nga bino eby'okugwa ku kabenje byali bifumbiddwa bufumbwa kumbugulaza na kunsiikiriza. Naye nno baali balimbye kubanga nali nja kubalabiriza mbinyegeekereze bisenserere nzuule ekituufu. Ekibuuzo ekyasigala kinkeeta ku mwoyo kyali nti Teo baali battamutte nga bwe batta Fiida? Ye Kasobe ebizibu nga bino yabikolangako oba yandibikozeeko atya? Essuula eno awo ekomye